President Yoweri Museveni ng'awerekeddwako First Lady era minisita w'enjigiriza n'emizannyo Janet Museveni atongozza okukola oluguudo lwa Ssentema mu Kasakakiri lukubibwe koolaasi. Oluguudo luwezaako kilomita 12 n'obutundu 7 nga lwakumala obubi 56 era lwakolebwa emyezi 18 ng'akulira abakozi ba gavumenti Wakiso Alfred Malinga bw'annyonnyola. Also 7.5 kilometers and then Aladesi Wakiso Justin Babazi yeebazza Pulezidenti okuluza okukola enguudo z'omu Wakiso kuba zibadde mu mbeera mbi era n'ategeeza nga bali mu kaweefube okulaba nga NRM ewangulira waggulu mu kulonda kwe tugendamu. Kwatagana n'abakulembeze bonna aba Wakiso Excellence tulabe nti this time in Parliament tukuwa ababaka abatuufu ab'ekibiina kya NRM. Yaliko omumyuka wa President Professor Gilbert Bukenya azimye Pulezidenti okukola oluguudo luno kuba luyamba abantu bangi n'amusaba n'okuzimba ekipangizo ky'amakolero mu kibira ky'ennomva abavubuka basobole okufuna emirimu. Kiri mu mikono woneka kiri mu mikono gyo tukijje mu kibira tukifuule industrial park abaana bano bajja kufuna emirimu. Ye President mukogera kwategeeza nti okuzimba enguudo n'okulakulanya abantu n'ebyokwerinda zizimu ku mpagi ze bava nazo mu nsiko okukolako era nga baziba zikolako mpola mpola. Eyo gye twabanjulira tubire mu nsiko byonna byetukola bikwataganye kati oluguudo luno kati tugenda kulukola koolasi. Ategeeza nti gavumenti etandise okukola enguudo ez'enjawulo mu Buganda okulaba nga abantu bongera okunyweza ebyenkulaakulana. Abantu babadde baguumalira ku ekyo enkulaakulana koolasi naye omusoga yakyogera dda n'agamba nti akange kakira kafu kati koolasi eri wati olunaka sente oba kubanga obwavu bubwo private kyebukalabudde abantu bakumye okugamba nti enguudo tezikolebwa ate bwe zikolebwa tewali kyebakola okwongera ku nfuna yaabwe. Eddembe bweriri enkulaakulana yiyo ejja naye ekigambo ky'obugagga mu maka kiri kitya okuleetera zino kaweefube zonna tubali tuleeta NADS entandikwa kati eno PDM ezo miliyoni emu eyo ey'abanaku kubanga abamu tebakwatanga kakadde konna mu bulamu bwabwe. Pulezidenti yayogeredde ku nguudo ez'enjawulo ezirina okukolebwa mu Wakiso okuli Matugga Wakiso Masulita Mawale Kakiri n'endala. Okuwulira ekiteeso kya Profesa tugenda kukiyingiramu. Kati awo amakolero bugagga ate gazaala emirimu. Kati Profesa kyabagamba nti bwemutuuka kulonda nga lulire mwalonda abantu abatalina kyebamanyi abatafaayo emisaala tebagizira emisaala bafuna bulungi naye ebyamwe tebabibanja akatono akazze no wansi tebakalondoola so kati abo baki kati abewakiso temuddamu okukola ate ensobi. Adduukidde ne Ekereziya ya St. Kizito y'Abakatoliki n'abakristaayo n'obukadde 300 buli emu. Kaweefube wammwe ngenda kuteekako miliyoni 3 ku Ekereziya eno n'ebisatu wali ku kanisa. Oluvudde Pulezidenti agenze n'asisinkana geto z'abavubuka n'essaako ez'enjawulo ekinyakaloli munisipali y'e Nansana. Pulezidenti asinzira n'abeebaza olw'okulonda obulungi bukiiko bw'abavubuka mu kalulu akakaggwa. So mwebale okuwagira NRM ku luno, mwebale mbayozayoza akalulu k'abavubuka ke mwavuddemu.
bw'ate abasabye okuteekamu amaanyi okulanga muweereza abaka ba palamenti aba NRM kye basobozese okufuna obuweereza obulungi. Njagala kubeebaza okubasaba nti ku luno mulonde ababaka ba palamenti ababanja ebyammwe ate abalondoola. Pulezidenti yasuubiza abavubuka okwongeramu ensimbi mu SACCO zaabwe beekulaakulanye. Pulezidenti yasiimye ssentebe w'ekitundu Hussein Sseggujja ngono wa NUP ng'amuwadde obukadde 6 agula pikipiki ekintu kimusanyudde n'avamu NUP n'addamu NRM. LC1 miliyoni 6 z'okugula akapiki. Abavubuka ba ghetto beebazza Pulezidenti Museveni olw'ensimbi zazaabawa okwekulako kyokka bamusaba ayogera okubalowoozaako nga bawa ebintu ebikalu ebisobola okubajja mu bwavu. Tukkiriza era tusiima ghetto funds oba funding ze wateekamu mu structure miliyoni ekikumi ne supplement zozze ng'oteekamu. Twagala otuzimbire mu ghetto structure kye tuyita material support. Nga bwe wateekamu ssente otuuka ogamba abageto mbawadde n'ebintu ng'ebyalaani, pikipiki zammwe, amagaali, ebintu ebyongera otuyamba. Financial support ebeerewo ne material support ebeerewo. Kyokka waliwo abagoma babulidde Pulezidenti ng'abakulembeze batatusiza ssente zaabwe ze bawadde ensonga gy'akozeeko. Kale sooka kole ku bagoma miliyoni 3 don't fight. William Mutyaba ne Fatuma Nalweke bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.